kubanga omulabe atagetinze emizikiti. Buli wayagala okola obulaba abukola ku miki ku mizikiti. Kati wabeera nga eswala y'ejjama tebaamu ate tosobola kubuuza ddalasa kati batuulako ne basomako muzikiti. Ekyo kyengera kye tulina okwebazaani Allah. Kyova olaba Allah atugamba nti wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Senga omuntu avaayo abala ebirungi Katonda byamuwadde tayinza kubimalayo. N'embeera yonna gye tubala wano ewaffe gye tugamba nti bannaye embeera y'ebyenfuna ng'etabuse kino kiri, senga Allah atuteeka ku lupapula tubala ebyengera byatuwadde mu nsi yaffe tetuyinza kubikola ki? Tetuyinza kubimalayo. Okuwangaala mu nsi ng'okyasobola okwakisesinga bazadde bo. Omuntu okuwangaala nga bazadde bo wabaziika, kubanga abantu bali mu nsi bayitirivu ng'atambula amaga, buli muntu gw'alaba ayinza okuba ng'ali mu egi ya kitaawe, agenda amugoberera n'amwetegereza nnyo naga ati siita ku kitange. Ombuuza kitaawo tomumanyi, n'agamba nti kitange yabula nga nina emyaka bwe giti tetuddangamu kumulabako. Naye tetulina mawulire ga bulamu bwe, ate tetulina mawulire ga kufa kwe. Mu shariya mu faraidh bamuyita mafqud. Omuntu akutuseewo n'amawulire agamukwatako nga tetulina mawulire ga bulamu bwe, tetulina mawulire gaki ga kufa kwe. The mere fact nti Allah yakuwangaaza ne mukadde w'emyaka gye yakuwangaaza naye n'obaako ow'omuziiko omutima ne gutebenkera nti mukadde wange ali wano, kyengera mbyengera. Abantu bali mu nsi buli wawulira abafudde be batemudde bassa omuntu ng'adduka, ng'ekimutwala si kwegomba nti ayagala nnyo okulaba abafudde, wabula buli nsaawa omutima gumukubira n'agamba nti oba ye kitange oba yooyo. Ayinza okubeera ku kkubo okwo ne basuula ku nsiko ne basuubira nti taliiko baba ate nga yewange. Omuntu n'awangaala bw'atyo mpaka wava muki wava mu nsi. Kati Mungu byatuwadde mu birungi tetuyinza kubikola tutya? Wallahi tetuyinza kubimalayo. Allah okubanga akutadde mu kibuga mw'obeera mwerowoozangako buli omu n'ogamba nti obwavu buno obuli mu nsi obutulumbaganye ne mu kibuga obubeera butulumbyeyo bwe buti, olwo abali mu kyalo nga naffe omu yatunyumiza munywanyi we si musiraamu, yagenda mu byalo eyo okusinkana okulaba ku bakadde be mu nnaku eza December Christmas season, n'awa maama we $50,000 n'addayo ku Christmas eddako n'asanga maama we ng'akyalina $50,000. Namugamba maama, sente ez'obadde okozesa ozijjawa? Namugamba nti sente zino eno nziwadde abazzukulu wano eno bagende bafune edduuka ye bagula ku kintu tufune change, ne batambula emiruka n'emiruka nga sente change abuze. Era oba tolinamu sente zitwale ofunemu sente enkyengise onootuwa ku ezo zino zitulemeredde. Ebyo omuntu wabiwulira alaba nga biri wala, naye nga biba wala olw'okuba nti wangaalira mu kibuga. Abantu Allah bakwatidde mu kyalo eyo, essaawa eno gy'olaba gye tulimu obwabwe bwazibye edda. Abalinamu imaani bali mu kulabiriza budde Isha eyingire basaale swala ya Isha beebake banazuukuka ku fajiri. Wandigambye nti kyengera, naye bwe bulamu bwe waabwe kati. Bwe bulamu bw'omu byalo ssaawa kasita zikoona 2:45 aba yasumagidde edda ng'asaala Isha. Era gamba temwonoona amafuta gange, aga amafuta galina okukola emyezi 6 agali mu kataala bwe kati.
nga bagalabisaako lwa nsonga era ng'esswala agisaalira bweru awo n'afuna layiti y'omwezi oba oyo olumaliza n'akola atya neebaka. bw'atyo Allah tabaraka wa taala bw'ajja agenda atusukkulumya ku bantu mu ngeri gy'aba ayagaddemu. Ekirala, abantu bali mu nsi ng'eddarasa zino eno nze naawe ze tufuna ne tutuulamuko ne tuganyulwa mu bawalimu baffe ne babaako bye batubangulamu ebituzza eri Allah okutusiima era ebitwewaza omuliro gwa Katonda. Abantu gye bali nga guno omukisa talina waayinza kugujja, ng'obudde abulina nnyo 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 obuyitirivu, ne wallaahi nga talinaayo kifo waayinza kutuula ne wabaawo amusomesa. Ebyo mu nsi bijjudde. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaase. Abantu bali mu nsi yennyini ne mwe tuwangaalira ng'omwezi gulabika nga tuvudde mu Shaaban tuyingira omwezi gwa Ramadani, omwezi ne gulabika nga olaba olwaleero nti tubadde tutunula ku ggulu, omwezi gulabise, tiyakuba ke kutonyeemu, omwezi gulangiriddwa gulabise. Ne tutandika enkya okusiiba ng'abantu gye bawangaalira wallaahi mawulire ge baafunye ekyalo kyonna, amawulire g'okusiiba tebaasobodde kugafuna. Ne bakeera ku makya ne bagenda ne balima ne balya n'ekyenkya. Babeera bali ku tayimu ya lanki oba akawungeezi nga babuuza omwezi gwalabise, omwezi gwalabise, kwe kufuna amawulire nti ab'e Kampala bo baasiibye kubanga omwezi gwakoze gutya. Abajjidde ku baasi be batugambye bo baasimbulayo luli batuuse leero. Kati ebyo ebiri muki? Ebyo ebiri mu nsi. Kati ekigambo abawalimu kye batera okwogera nga batandika ebigambo byabwe, twebaza Allah kyatuwadde ekyengera eky'obuwangaazi n'ebirungi byatuwa ebitakoma. Kigambo kinene era tukifumiitirizeeko nnyo. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atuwe ekirungi. Ekigambo ekyokubiri nga tetunnaba kulaba kyakwejjukanya kaffe eky'olunaku olwaleero, kye mbakubiriza baganda bange okulaba nga twewala okumala obudde. Weewale okumala obuki? Weewale okumala obudde. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti obuwangaazi bw'abantu b'ekibiina kye buli wakati w'emyaka 60 n'emyaka 7. Era naawe omanyi nti abantu abasinze Allah baakuwadde n'owerekerako nga Allah bajje mu bulamu bw'ensi nga bafiiridde emyaka egy'obukulu, agamba nti abadde musajja mukulu oba abadde mukyala ng'akuze bali wakati w'emyaka 60 n'7, abamu 5 nga balumba 6. Katubalire ku myaka Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yatuteerawo era gye yatulaga nti ye bracket abantu ba ummaye mu bakola ki? Mu batambulira. Eri oyo abawangadde ate nga be batini abafiira mu myaka 60 ku 7 be baki? Be batini. Era bw'obeera oziisa abantu 10 mu mwezi, ababadde waggulu w'emyaka 60 bayinza okuba babaddeko 3, abasigadde babadde wansi nsi eno. Katubalire ku myaka 60 okufuna simple calculations. Allah jalla jalaaluhu omuntu gwawangaazizza emyaka 60, tugi breaking it down. Emyaka 60 girimu activities enkulu eziteewalika ng'oyagala oba tokola ki? Toyagala. Activity esooka ya activity gye bayita okwebaka. Omuntu oba afaanana atya oba atya alina okukola ki? Tubalire ku budde obuli minimum time omuntu gye yandyebasse, ne bannassaayansi gye batukubiriza, ne shaliya yesimbako ennyo essira omuntu obudde mu kiro bwe yandyebasse zibeera 8 hours, essaawa 8
kitegeeza nti omuntu omulamu era omuntu ateekubye enjawulo buli lunaku yeebaka essaawa meka? Tetwogera ku bano abeebaka ku ssaawa 9 ez'ekiro, ssaawa 7. Twogera kati ku bantu abeebakira mu time entuufu. Omuntu omulamu yeebakira ennaku meka? Essaawa meka? Essaawa 8. Singa omuntu alina emyaka 6 nga gy'awangadde nga buli lunaku yeebase essaawa 8, bona calculating ojja kulaba nga yeebakidde emyaka 40. Salaamu alaikum. Bona obalamu essaawa 8 buli lunaku ozikubisa emyaka emeka? 6. Sigamba nti emyaka 2 agyebase lumu. Nojja kulaba hours ze yeebase mu myaka 6 zikavalinga emyaka 40. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti rufi'a al-kalam, ekkalaamu yayimirizibwa ku bantu bano wammanga. Asooka omuntu eyeebase. Omuntu eyeebase eshariya temuvunaana. Oba mukitegedde? Talina musango gumuwandiikibwako. Ekitegeeza obudde bwe bubeera buyimiridde. Oba tutegeraganyaawo? Kitegeeza nti emyaka 6 gy'obala osigaze emyaka 40. Myaka 40. Bwe tuva ku kigambo kwebaka, ensonga semasonga omuntu etasobola kwawukana na bulamu bwe bagiyita kukola okunoonya riziki. Olw'ensonga abaana Adamu Allah subhanahu wa ta'ala yatwogerako n'atugamba nti khulika fi kabad. Allah yatukola muntu oyo, yani yatukolanga okubeerawo kwaffe n'okulya kwaffe n'okwesiima kwaffe n'essanyu lyaffe. Muntu kutoba, muntu kukola. Bwe tubeera tubaze omuntu omukozi nga tetumubalidde mu mbeera ya bukenuzi ng'akoze extra hours, ate nga takoze kigayaavu, akola essaawa 8 olunaku minimum. Essaawa 8 oluki? Olunaku. Essaawa 8 bw'ozijja ku buwangazi bw'omuntu ow'emyaka 6 era obuwangazi obuvaako emyaka 40, kitegeeza nti omaze emyaka 20 webase, omaze emyaka 20 onoonya ki? Onoonya riziki. Tuba tusigaze emyaka emeka? Emyaka 2. Allah subhanahu wa ta'ala hadithi gye tusomye Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti rufi'a al-kalam, ekkalaamu yayimirira oba yawanikibwa nga terina kyewandiika ku bantu wammanga. Asooka tugambye yeebase. Owokubiri omwana omuto. Omwana omuto talina kiwandiikibwa ku ki? Mpaka ddi? Mpaka ng'akoze atya? Ng'akuze. Kati omwana okukula time eri standard ya myaka 10 n'emeka? 10 n'emeka? Egyo emyaka 15 poteya, tovunaanwa. Gijje ku myaka 20. Tuba tusigaze emyaka emeka? Emyaka 5. Emyaka 5 omuntu gy'asigazaawo mu myaka emeka? Myaka 6. Ne tubeera na activity enkulu ennyo mu bulamu bw'omuntu eyitibwa kulya, kubanga gava mu ki? Gava mu kulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka ne ku ddaala eritutegeeza nti ekyokulya we kiba kituuse esswala eyimirire, nga Nabbi alaga nti esswala erina akakwate kanene nnyo n'okulya, naddala omuntu amaze okulya. Era ekyo ne kitulaga nti esswala y'omuntu gy'asadde nga muyala, enjala ey'obutali nti asiibye,
teyinza kuzitowa kyekimu na swala ya muntu asadde ng'akoze atya alidde emmere akuse olukuta olw'eshaliya kubanga omutima gwe guba muki guba mutebenkevu. Omuntu mu lunaku oba mmiiru bw'aba atudde wansi okulya ekitini ennyo nga talidde nga apakuka nnyo ate talidde nga alembegerera breakfast ekyenkya ayinza okukifunira mu ddakiika 10, kale ne lanchi naye mu eddakiika 10, ne ddina omwe eddakiika mmeka? Eddakiika 10, z'eddakiika 30 buli lunaku. Bw'onookubisa eddakiika 30 buli lunaku n'ozikubisaamu ewiiki n'omwezi zikuwe toto y'omwaka. Tuli ffenna ojja kulaba ng'omuntu mu buwangaazi bw'emyaka 6 amala ekyenkanankana n'emyaka 2 nga jjo gigenze mu kulya. The equivalent of 2 years. Omuntu amaliriza azimaze mu kukola ki? Tuba tusigaze emyaka emeka? Egyo Allah gyakwetaaza okubuuza akana n'akaki. Emyaka eki Allah gyakwetaazamu kye bayita self evaluation. Sayyidina Umar kyagamba nti hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Weebaleebalemu nga Allah tanakola atya? Tanakubala. Kibuuzo, emyaka 3 enoosobola okujaanuukulira. Ekyokubiri, onooleeta mu maaso ga Katonda ebirungi ebisobola okukavalinga emyaka 3 mu buwangaazi bwo. Nga tugipiikinga randomly from different ages, myaka egy'enjawulo, naye noosobola ogijjuza gikuyiseewo. Bwe giba tegikuyisaawo, teekamu amaanyi. Teekamu amaki? Musajja ayitibwa Fudail bun Iyad Abu Ali yasanga omusajja naye ng'obuwangaazi bwawangaala ne lifestyle ye kyamuwaliriza okumubuuza nti kama adada alaik, yani kama umuruk, olina emyaka emeka? Gwayambadde ekino ku wiikendi olw'Essande n'ova ewaka ng'olina okusaala n'okubamu n'engato empanvu ekomye n'omuntu mbwe bweti ne vesiti n'osiba n'akatambaala ku mutwe omusajja, olina emyaka emeka? Namugamba nti situna sana, nze nkubidde ekiseera nina emyaka 6. Namugamba nti alhamdulillah, yoga. Naye ekigambo kyenkubuulira, mundu 60 sana tasiru ila rabbik. Omaze manya emyaka 6 kanji ku breaking it down gy'owangadde, omaze emyaka 6 ng'otambula odde eryani? Eri Allah. Namugamba nti obuzaako katini okutuuka, tokyasobola kuwangaalayo ky'owangadde mabega. Ekitegeeza ky'obuzaayo okutuuka kye kiki? Buzaayo kitini. Tubeera nnyo wano eno, buli omu saakoze awangaaliramu abantu ne bakutiisatiisa n'emyaka gye bakola ki? Era olinaavaamu ekigo n'agamba ndi musajja muki? Mukulu. Naye okuba omusajja omukulu kitegeeza nti emyaka egyo gimaze otambula odde eryani? Ekitegeeza ky'obuzaayo okutuuka mu maaso ga Allah si kiki? Si kinene. Ekigambo ekyo lwakimugamba kyamwewuunyisa. N'agamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ono gwe bagambye, namugamba nti atafaham ma taqul, naye ekigambo ky'oyogedde ky'omanyi kyekitegeeza n'obuzito bwakyo. Namugamba nti nyambaako breaking it down, okintemeretemere. Namugamba nti ekigambo ky'oyogedde kitegeeza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kitegeeza ana lillahi abdi, nze eri Allah ndi muddu, wa ilaihi raji', ate eri Allah gye nkola ki?
gyenzira. Obuddu kitegeeza ki? Okubeera omuddu kitegeeza ekigambo ekitera ennyo okutuyitibwa baddu ba Allah. Kyovalaba abalimu bwe babeera babulirira abantu badiŋŋana nnyo ekigambo ekyo baddu ba Allah. Ffe tetulina kigambo kyatiikirivu kyakuyita bantu nti endiga, wabula tuyitibwa baddu baani? Ibadullah, abaddu ba Allah. Ibadullah, baddu ba Allah. Abdullah, abaddu baani? Ba Allah. Okubeera omuddu kitegeeza ekisooka obaako mukamaawo. Okubeera omuddu kitegeeza mukamaawo kyakugambye nti kola, amaanyi n'obuyinza obumubuuza lwaki nkola oba tobukola otya, kujjako nga kyoli tokimanyi. Mukama wo akugamba nti saala eswala mmeka mu kiro n'olunaku, nga bikola omugatte gwa sala mmeka? Eswala 5, nga ezimu ziri mu kiro, endala ziri mu budde bwa misana, in 24 hours n'okola eswala mmeka? Amanyi nti muddu tabuuza lwaki tusaala 5, kati wensaalako 3, kati wenzisaala zonna olumu, kati kaŋŋambe nze kati njagala zisaala, kati mulinze mpulira nsobola, Allah wemba muyambye kale nga nnyigiriza nsobola zisaala zonna ku subuhi, zonna nenzisaala ku subuhi. Oyo aba tategedde kyakola ki? Kyali. Aba tategedde nti muddu. Aba asuubira nti mwana wa boobo yatuuka. Omuddu kitegeeza nti ekiragiro kyonna mukama we kyamuwa aba wa kigambo kimu, sami'na wa ata'na ya Rabb. Mukama wange Allah mpulidde era ngonze, ngenda kuteeka mu nkola. Omuntu okuwulira era n'aba mugonvu era ekiragiro kimuweereddwa mukama we, ne bw'abeera tasobodde kukiteeka mu nkola nga mukama we wabadde akimwagaza, naye nga mu mutima gwe akakasa nti mukama wange mbadde nnina okukola ekyenkanankana oba ekigoberera ekyo ky'obadde oyagala, naye olw'obunafu obw'obuntu bwe bunnemesezza okulaba nti ntuusa nga obadde okyagala. Kyova olaba buli wetumala okukola omulimu omulungi nga tujja ku sunna ya jjajjaffe Ibrahimu alayhi salatu wassalamu ne Ismail, buli omuntu wamala okukola omulimu omulungi ayogera ebigambo bino Allah yabituwa mu Qur'an, agamba nti rabbana, omulezi wange Allah, taqabbal minna, kino kyensobodde okukola mu mulimu omulungi. Allah, kino kyenkoze ntya, kyensobodde mu bunafu bwange, taqabbal minna, Allah nkusaba okikkirize. Watuba alaina, Allah obeera ng'okkiriza omulimu guno eno, tuba alaina, Mungu gusinzireko onsonyiwe ebyakulembera. Watuba alaina, ay Allah tabaaraka ta'ala, omulimu guno gwenkoze bwe mbeera nga sisobodde kugutereeza nga w'obadde ogwagala kumpa mpeera yaagwo, tuba alaina, Mungu nkusaba onsonyiwe ebiyitidde mu mulimu guno, naye gwe ogukkiriza, oleme gunziriza nga togukoze otya, nga togukkiriza. Innaka anta samiul alim, innaka anta tawwabu rahim, mazima gwe Allah gwe musaasizi owa waggulu, ate gwe asinga okutumanya, ate gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe asinga okuwulira okusaba kw'abaddu n'okuwanjaga kwabwe. Oyo muddu. Sheikh Fudail ibn Iyad agamba omusajja ono nti ekigambo ky'oyogedde kitegeeza nti mazima nze ana lillahi abdi, eri Allah ndi muki? Ndi muddu. N'ekitegeezebwa n'obuddu kitegeeza nti omuntu ekiragiro Katonda kyamugambye ateeka buteesi muki? Mu nkola. Kasita akakasa nti kino ekiragiro kivudde eri ani? Eri Allah. Ebiragiro bino tebigenda kujja nga ddoboozi oliwulire nga liva mu ggulu, wabula ebiragiro bya Katonda tugenda kubijja mu bubaka bwe yassa ku bannabbi bwe. Kyova tulina ekigambo ekigamba nti la nufarriqu bayina ahadin min rusul, tetulina gwe tujjamu, tetulina gwe tuboola, tetulina gwe twawulamu mu babaka ba Katonda.
bonna tubakkiriza nti babaka okuva eri ani paka ku nabbi ow'enkomerero nabbi nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah jalla jalaaluhu yayogerako n'agamba wama yantiqu anil hawa. Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam temusuubiranga ti alina kyayogeranga ajja kwagala kwe, in huwa illa wahyuha, wabula kyonna kyemuwuliranga ng'ayogedde bubeeranga bubaka okuva eri nze Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, wa ilayhi raji', ateerere Allah gye tukola ki, gye tudda. Awo nno waliwo ekigambo ekinene ekyetaaga okwetegerezebwa buli mutonde. Allah jalla jalaaluhu yatuteeka ku nsi nga tuli baddu, tusaavinge obuddu obw'ekiseera. Akaseera ako ke tulabye bwe giba myaka 3 nga Allah gyakuwadde nga mwolina okupatikanira olabe ng'osaavinga obuddu bwo obumale osobole okudda mu maaso ge ng'ofuuse mwana waabo. Era yenna Allah gwaliwa omukisa n'okusaasira kwe n'awangaala ku nsi nga muddu, ajja kuva mu nsi nga mwana waaboobo. Obuddu abusaavingire ku nsi bugere ku ki? Naye yenna alyefuula kyewaggula, yenna alyefuula omwana waaboobo gwe bayita free slave, ajja kusaavinga obuddu bwa mirundi emeka? Ajja kusaavinga obuddu obw'edduniya, asaavinge n'obuddu obw'akhira, ate ng'obuddu bw'akhira abadiya bwa lubeerera, tebuliiko kkomo. Naye ekirungi ekiri ku buddu bw'edduniya bwa kiseera. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa estimate y'obuddu bw'edduniya wetusaavingira n'agamba nti ma baina 60 wa 70, tubusaavinga between 60 and 70. Obuddu bw'edduniya omuntu abusaavinga wakati w'emyaka 67 n'agamba nti batirinnya abayingira emyaka 8 nga bakyali mu buddu. Allah jalla jalaaluhu n'atugamba nti wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Sinza omulezi wa Allah tabaraka wa ta'ala, wangaala ng'oli muddu wa Allah omuwulize, si lubeerera paka ddi hatta ya'tiyaka al-yaqin, paka okufa we kukutuukako obuddu we bukoma. Oluvannyuma lw'ekiseera ekyo omuntu abeera agenze mu bulamu obw'okusasulwa. Abooluganda, tetudibaga, tetukyenjisa, tetufuula ekiseera eky'obuweereza, ekiseera eky'okupakasa, ne tukifuula ekiseera ekyamakungula, nga kye kiseera nze naawe kye tulimu. Ekiseera kinene kye tulimu kya muntu kubeera ng'ali ku bwerinde, kya muntu kulaba nga yeetegereza nnyo wa waanajja riziki. Bw'atunulawo ne yeebuuza ku ddiini ye nga Allah amugamba nti eno layini togisukka mu kunoonya riziki, awalekewo. Lwaki? Ndi muddu. Allah yajjuza abaami ebintu 2 oba 3. Ekisooka yabajjuza hubbu shahawaati, okwagala oba obwagazi eri abakyala. Liyabiluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah atugezesa ani anaasigalamu ku nsa, ani anaamanya nti oyo mukyala wange, oli si wange. Oli mukyala muka musajja, oli yadde si mufumbo naye si mukyala wange. Ekyani Allah gw'anaakiwa n'akitegeera. Oba gw'onowooza kimu, kuno okwagala Allah kwe yatujjuza yalimanya kyalitukolera, ofaakuuze mu buli kanyomero konna, era enkomerero ng'otuuse mu maaso gani? Tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaase era atweyimirire. Ekyokubiri, Allah kye yatujjuza mu bwagazi bwe yateeka mitima gyaffe, okwagala ebyenfuna, okwagala ssente. Omuntu ayagala ssente n'ezitali zze n'azaagala, ate ezitali zze n'azaagala nnyo nnyo, ng'azaagala nnyo nnyo nnyo. Era bino eno bye muwulira mu mawulire, abantu abatuuse okuteeka ku baagalwa baabwe ne babayungako emisango, ng'emisango egyo giyinza n'okunyeenya arushi ya Katonda, nga giyinza n'okunyeenya arushi ya Mungu, naye ng'ebigendererwa byabwe byanfuna.
ebigendererwa bye kukola ki kufuna oli nga tafuddeeyo ne bw'otuuka eno olumu mu bituuti eno osanga omuntu atudde ku kituuti ng'agamba omuntu wa Katonda tigwe ssente engeri yonna gy'oba ozifunyeemu ekikulu oziwaddemu zaka oba ozibbye oba okubye muntu nkumbi ku mutwe kasita owaamu zaka ng'ekyomuntu kyasomesa ng'ekigendererwa kye nze mpa kyompa onzijjemu ebisigadde gwalimanye ne Allah. Era ebifaanaganako bwe bityo bye bisibidde abantu mu maali ya haramu. Ebifaanagana bwe bityo bye bisibidde abantu ebizimbe byabwe ne biremerako amabaala naye nga bw'omuzaako ku mabbali n'omugaa nti owange mu bintu Katonda byafuula haramu omwenge mweguli haramu mu haramu omunene gwewale nga gwasinga sekagundi okutegeera eddiini. Nze yaŋŋamba kasita ngujjamu zaka ekyokubiri kasita ssente zino eziva mu bbaala sizigatta mu maali eno nga nzikozesa bintu birala nate nga sizigasse mu maali eya halaali ekyo tekirina mutawaana. Saba Allah atutaase. Kyova olaba olunaku lumu nali n'omusajja mu Somalia nga waliwo amubbye omuceere yamubba ttani n'ettani z'emiceere naye awo tumaze okusaala tutudde naye nga bakozeeko follow-up y'okulaba nti bafuna eyamubba n'ebirala nga biremye ne mubuuza ku nkomerero naye tugenda kukola tutya tuzizzaako ki nanga nti gwe tumanyi nteeka lya Katonda ligamba alam ya'lam bi anna Allaha yara naye abaana Adamu temumanyi nti Mungu atulaba era atutunuulidde era atumanyi naga nti nze ekyo kimala yatutte emaali yange Mungu amukola ki ate Mungu tayinza kundyaza amaanya ne buli beeradde ajja kunsasula ate tajja kunsasulira ku akhira kubanga bandyaza amaanyiriza wano lwaki ansasulira ku akhira yokka wano ajja kunsasulirawo matire nti ansasudde empeera ennene eyaki eyakhira. Kati n'abantu abafaanana bwe batyo balinga batamanyi nti munyazi Mungu Allah jalla jalaaluhu atutunuulidde era atulaba. Gugamba otya omuntu statement efaanana bwetyo ng'obuvunaanyizibwa bwatukwasibwa it is a trust amaana bwesigwa enkyalla bwagenda otubuuzaako. Allah kyeyagaa nti wala tashtaru bi ayati llahi bithamanan qalila lwaki mutunda eddiini ya Katonda n'omuwendo ogwa wansi. Abantu abaasuba okutegeera baasuubira nti etteeka eryo Allah yali ategeeza bw'oba otunda eddiini ya Katonda ng'ogenda kukola ebitajjansa saba ssente nnyingi sabira mu bukadde obeeko naawe ekyokolamu. Ku nkomerero n'agamba nti wala tashtaru bi ayati llahi thamanan qalila temutundanga eddiini ya Katonda amateeka ga Katonda n'omuwendo ogwa wansi omuwendo omutini. Allah kyeyali ategeeza ne thamanan qalila yali ategeeza adduniya alfaaniya n'ebintu by'edduniya ebiggwawo. Oli akuwa essente mmeka era oziriira ebbanga ki era ozikolemu ki era oluvannyuma lwozikuwa ozinvesting ozeeko ki ozeeko ki. Kyova olaba abantu obasanga n'ayagga n'abeera desperate okuva wewamulaba mpaka Allah wajjulula omu ku mmwe waba asoose ggwe n'omuleka ku nsinga ayagga waba ye gwasoose n'essande enemuzinga mu banaamuteeka naye n'esondwa ku muzikiti olumu ne beegatta emizikiti esatu nga zisondera omuntu omu ate ng'omuntu oyo abadde alabikira mu kifaananyi kya buweereza oba eddiini ya Katonda naye nga rajul khawaan nga muntu omukumpanya eyakumpanya amateeka ga Katonda n'agawanyisiganya n'ebitole by'emmere. Kyova olaba abantu bangi olunaku olwaleero bali mu kusamira n'obusamize n'obusezi
ng'abantu ababo basibyemu nga obujulizi bwe bawa lwaki bali mu nkola ezo balina abawalimu be basongako. Era omuwalimu n'avaayo n'agamba tekiina mutawaana, ekibala mutawaana just eri endeku kibala akuba mwe temumanyi background ya ndeku naye nga kibala bajja mu bujja bya neekala kati eba namutawaana ki kati omuntu ozikwata bbiri bw'ati ne bamusumika neki n'olugoye namugawa olubugo nedda olwo luba lugoye nazzi kuno ne balusibako ekifundikwa wano ne bamuweramu ekibbo ne babaako be bamuteereddemu ne bayita bajjajjaabe bamukulembere abeeyo famire ate kirimu ki nogamudwana ebyoyogero n'osobola obyogera mu maaso ga Katonda. Ekyokubiri obusiraamu obubeera nga bwajja ng'ebyo kitundu ku ddiini ya busiraamu. Kati obusiraamu lwakisibwa Buganda bwonna kubanga ebyo bibeera nga mu busiraamu biyingiramu kiki ekitayingira mu busiraamu tuba tusigazaawo ki? Tusaba Allah atweyimirire ate atuwa obulungi. Tetugamba nti ennono ffenna gye tuva abasoga Abaganda n'abaki nti buli nnono erimu ekonagana n'obusiraamu oba n'enzikiriza ffe, naye waliwo ezimu ezitayingiramu nga zo obusiraamu bwazireka ebweru. Obusiraamu bwaga nti buzirese eki nga emikolo egikolebwa mu kabyolumbe. Naye kisinga okwewuunyisa buli ssaawa ekintu kye neebuuza kye tusaba Allah atutaase era wabeereyo omusajja omuzira omu ajja ayimirire nga lumu akituweeko ansa. Emikolo egy'ennono nga tegiyingira mu busiraamu ng'obusiraamu bugigaana, ekisinga nze okuneewuunyisa abaagala ogiyimirizaawo nti mu busiraamu obusiraamu tebugigaana ate bakulira nnono obusiraamu tebabumanyi. Kiringa wunaalaba omuntu atalina kyamanyi ku nnono, ennono za Buganda, n'ava e Kameruuni nga musajja mu Kameruuni najja n'agamba ennono ya Buganda gundi si nnono ntuufu tugisazeemu. Tebamubuuza oyogera ngaani, naga nze ng'omu Kameruuni okusinziira ku nnono zaffe e Kameruuni eyo ennono si ntuufu. N'omugaye ziri nnono zammwe, leka abakugwene ewaffe mu nnono zaffe be bajja otugamba nti ennono eno etereezebwe so si ggwe. Kati n'ekigambo kakasaawo nti olumbe Oluganda lwa mu busiraamu kiina kuva mu mukugu mu kusoma eddiini y'obuki so si mukugu mu kusoma ennono za Buganda. Oba mukitegedde? Talina kuva mu nnono za Buganda ayimirizeewo olumbe mu busiraamu, alina kuva mu busiraamu ng'asomye obusiraamu atusengejjeza olumbe aluyimirizeewo mu buki full stop. Tusaba Allah atweyimirire ate atulage amazima nga mazima n'okugagoberera, atulage obulimba nga bulimba n'okubwewala. Ekigambo kino tukireese olw'ekigambo Fadhail ibn Iyadh Abu Ali kye yagamba omusajja nti ekigambo kyoyogedde kitegeeza nti wa ilayhi raji', nze eri Allah ndi muddu, ndi ku nsi nsaavinga buki ate eri Allah gye nkola ki gyenzira. Bw'obanga omanyi nti olunaku lugenda kukyako ku makya oyimirizibwe mu maaso ga Katonda, omuntu yandibadde mugezi n'ateekateeka kyagenda okwanjula mu maaso ga Allah. Omuntu senga aba amanyi nti bujja kukyako ku makya buwungere nga bwe buwungedde nga basibye bwe basibye olugoye ng'obubo bwakuzibiridde dda, bakuteeke bakuteeka nga bakugolodde, baliteekawo omufaliso oba tebaliteekawo babikkeko olugoye batandike okukolera puroguramu. Naye ng'abakolera puroguramu tebakolera puroguramu nga bayise olukiiko lwakyabazinga w'e Busoga, mukole puroguramu y'omuki ya muzeeyi muwada. Balina kuyita basiraamu.
kubanga eddiini gy'obadde osoma. Omukristaayo bajja kuyita abakristaayo abakulu, babwana mukulu mu bukristaayo. Tukole enteekateeka y'okuziika ku musajja wa Katonda. Bayite n'abafamire, abafamire bawe version bawe side eya famire tukoze tutya. Abakulu b'eddiini babeerewo mu kulabanga bawabula ebyo ebinaabeera tebitambudde ng'enzikiriza eyo weegamba. Ekiseera ekyo kijjukiranga eri buli muntu yenna alina ekintu kyaggwereddemu. Buli muntu yenna ng'olina ky'oggwereddemu, manya nti entandikwayo Busiraamu, enkomerero yo buki? Obuliko oba tobuliiko, ffe kasita otulaga nti obuliko, ne bw'obeera weekuba enjawulo ne weeryamu olukwe n'obufubutukamu, bw'obeera tolangiridde, ffe tugenda kuleeta mu maaso ga Katonda nga tukakasa tuleese muki? Tuleese Musiraamu. Ekisinga okwewuunyisa singa tulifuna omukisa ne tutuula n'abalimu baffe ne batutemeratemera mu swala ey'omufu, muzimu ku dduwa ze tumusomera, ku takibira eyokusatu nga tusabira omufu. Muzimu ku dduwa mulimu edduwa egamba nti Allahumma hatha abdik, ayi Katonda ono gwe tuleesa mudduwo, ibn abdik, mutabani w'omu ku baddu be watonda mu nsi. Musiraamu oba si musiraamu, amuzaala tetumanyi, naye tukakasa muddu mu baki? Badduwo. Ibn ammatik, mutabani w'omu ku bazaana be wassa mu nsi. Kharajta min ad-dunya, leero Allah omufulumizza eduniya. Ila dhulmati al-qabr, Allah tumuleeta mu kizikiza kya Kabuli. Allahumma, ay Allah tabaraka wa taala, tuyimiridde maaso go, naye ng'ekituleese okuwolerezaako omuntu ono, annahu kaana yashhadu an la ilaha illa Allah, fabadde atulaga nti talinaayo gwasinza, talinaayo gwakulembeza, talinaayo kizito mu buwangaazi bwe kitali gwe Allah tabaraka wa taala, era teriiyo kimulagira, teri amulagira atali gwe Allah. Wa anta a'lamu biha minna, naye Allah ekyo tetukyeyimirira. Mungu ekyo gwakiwaako obujulizi era gwakimanya. Oba ekigambo ekyo kiwulidde? Mungu ekituleese ono okumusaalira, ejjeneza eno lwaki tuyimiridde emabega waayo, annahu kaana yashhadu an la ilaha illa Allah, abadde atulaga nti teriyo gwasinza ateri gwani. Wa anta a'lamu biha minna, naye ekyo Allah tetuyinza kukyeyimirira. Ekyo Allah gwakikola atya? Allah totumma empeera era totusaako ebibonerezo ono aba abadde musezi nga yakuvaako. Allah totumma empeera z'okuyimirira ku jjeneza ye n'okumusaalira n'ebitumukoledde bw'abanga abadde alina eddiini bbiri nga waliwo eyasinga amaanyi etali eno ffe gye tubadde tumulabiramu nti yeddiini ye. Era Allah totusaako omusango okubanga tuyimiridde ku jjeneza y'okumusaalira bw'aba abadde si musiraamu, ffe abadde atulaga nti musiraamu, naye Mungu gwasinga okukola ki? Okumanya. Kharajta min ad-dunya, Allah omufulumizza ensi ejjudde amataala n'ebirungi n'okweyagala, ila dhulmati al-qabr, Mungu tumuleeta mu kizikiza kya Kabuli. Ekigambo ekirala abawalimu kye boogeranga basaalira omuntu bagamba nti asbahtu al-yawm, Mungu waffe omuddu ono abukeesezza leero, faqirun, nga mwavu omunkuseere, min rahmatika, okuva eri okusaasira kwe, wa anta ghaniyul adhab, naye Allah tukakasa nti gwe mugagga wa bibonerezo ebiruma. Ku nkomerero nga twogera ebigambo bino nga tugamba nti Mungu tuzze maaso go okumuwolerezaako, okubeera bapulida be, okuintercedinga mu nsonga ze,
wakati wo naye Allah. Allahumma ay Allah tabaraka wa taala in kana muhsin wabanga awangadde ku nsi ng'eddiini ye agiwadde ekifo ekyokumwanjo nga tagiwanyisizza n'edduniya alfaniya n'ebyedduniya ebiggwawo ebyekisiikirize. Allahumma in kana muhsin, Allah bw'abeera nga agezezaako okulongoosa, fazid ala ihsanihi, Mungu tukusaba essaawa eno mwetaavu wakukubisizaamu na kuongeza ku birungi byakoze bifuuke ensonga n'ennunuze muyisaawo mu maaso go, bimuteeke mu baddu abagenze mu kusaasira. Wa in kana musii'a, Mungu wabanga abadde yeeragajjalira, fatajawaza anhu. Amanyi abamu bajjulira ekigambo ekyo ne bagamba nti Mungu ffe wuuyo tumuleese. Allah ffe wuuyo tumukoze tutya? Tumuleese. Bw'aba abadde asoma eddiini bbiri, Mungu ebyo tobifuula ensonga n'ebyaffe okwonooneka. Ffe wuuyo tumukoze tutya? Allah tumuleese. Gwamanyi n'omuddo. Ekyewuunyisa ffe ku nkomerero wulira edduwa ate abalamu gye beesomera nga gwafudde. Wulira edduwa abakusaalidde gye beesomera. Ekisooka baga nti Allahumma ay Allah tabaraka wa taala man ahyaitana minna, tukusaba muffe gwoba okyawangaazizza ffe abalamu, fahyayhahu ala al-islam. Mungu twongedde okutegeera nti omuntu ava mu nsi nga kyeyeetaaga kyokka busiraamu bwe. Mungu ffe bokyawa. Tusaba Allah tutaasa. Ekigambo kino nkiddamu, lwana olabe nga emmaali Allah gy'akuwadde olinamu eyiyo yeeyo gy'okulembezza n'ogiteekawo ogiteeka nga teri muntu ayinza gitwala era tebagisikira. Era teri ayinza gikola ki? Kugisikira. Lwana olabe nti ogirina, weererayo ku baana, yamba ku bantu abalemereddwa, bakoba okwatako bajje mu kyalo baleete mu kibuga, toyogera ebintu by'omu kyalo. Oleeta abantu ne bakweyagalirako, simanyi tebakumanyi, simanyi ani n'akuyitako, ani n'akulimirira ove mu kibuga, ye yakuleeta. Teri muntu ayinza kujja muntu mu kibuga. Eyamuleeta mu kibuga yayinza omuzza mu kyalo. Eyatuleeta mu bibuga ye Allah. Eyatuwa sente ye Allah. Teri ayinza zikujjako. Tetukulembezanga ebigambo by'obukopi n'obukoddo n'obutaagaliza. Yoleeterawo omuntu aye n'akufuukira pulobulemu. Nedda ssebo. Making sure nti oyamba ku bantu Allah obusobozi bw'abakoze atya akusobozesezza okusalawo okusembayo kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwana olabe nga obugagga olinamu obubwo. Abantu beekubye enjawulo bavudde mu nsi n'akawunti ennene ne wallahi nga mukabbuli tebalinayo kye balina. Lwana olabe nga mu bugagga bwa Allah bwakuwadde olinayo omuzikiti gw'osobola okuzimba n'oguyimirizaawo n'okusasulira amazzi n'amasannyalaze, obeera obusobozi obwa Allah bukuwadde. Bw'oba ozimbye omuzikiti, omuwalimu asaazaako making sure nti atuukagana n'omuzikiti oguteereddwawo. So siga nti sekaweeyi nze nkuteereddewo masijidi yiyo, gwalimanya kyolimpa. Masijidi kapeti bazirya. Gwalabeko omuntu ajja n'alya ejjina emimbali n'akeketa mimbali n'alya eyo. Allah bakuwadde obusobozi, making sure nti ofacilitating omuwalimu n'aweereze ng'ali comfortable. Bw'oba tolina busobozi, alhamdulillah, kyokoze ekimala. Bw'oba olina obusobozi, gezaako. Abawalimu bammwe n'abawalimu b'abakitammwe n'abawalimu ababayingiza obusiraamu, abawalimu abakwatidde famire zammwe balina ebizibu. Abaana baabwe tebakyasoma, abakazi baagala kudduka waka lwakumugobanga mu mizigo buli lunaku. Ebodaboda zibakuba ekiro n'emisana, tugenda kwemagaza nga bamaze okufa. Inna lillahi wa inna ilaihi wallahi tetwamanya. Seka adda atambuza asagafu. Tufiiriddwa nnyo erimu.
senga twamanya ugamba Mungu atusaasire atutaasa obukoddo n'obunanfuusi tewamanya otya abaali basuulira ebintu ebweru buli lunaku abaali batuuse ne kuleva ejja ku mimbali wano ne balimbira okwo naye ng'alimba olw'obuggulu bwaffe asobole obbajjamu emitwalo 2-3 agategattere nti agenda okuggwako ng'akoze ati kinene ki ekisinga omuntu okusetolinga n'okutebenkeza omuntu ali mu bigere bya mutume ava eka nga teri agenda mukonkona teri agambye nti muwe ettaka eka namba nga kuliko n'ensuku gwe muteeka omuntu woolabanga omuntu abeerawo era bwe busobozi bwo ajje ng'asomesaawo nga talina kyeyeeguya mu bantu kubagamba bifu bukye ku makya Mungu akuyingize kabbuli akulage enneema n'obulungi n'ennuuru ekyo kyewakola otya ekyo kyewakola tuyambeko abawalimu gw'olabanga olina busobozi bumugulira kapiki omugulira akapiki asobole okugenda asaaza abantu abalina obusobozi obumugulira akamotoka kakadde oba kapya mukakwate mukamugulire olabe kyogenda okusisinkana enkya mu maaso gaani tubeera tetutaddemu ebyo ssente tugenda ziteeka muki nga tulina bye tuteekamu ssente nga tugenda kusobola byanuukulira maaso ga Katonda nga tukuŋŋaanyiza essente nga tetumanyi n'agenda zitwala nga tukuŋŋaanyiza essente nga temuli zaffe nga tolinaamu yadde essimooni emu bweti wallahi nga ne bannyinizo tobamanyi senga waaliyo eyali amanyi essente ze gye ziriraga waliwo abagagga abamu abatufuddeko baba kutegeera nti ssente zaabwe zandimaliriza bwe zityo bandiziwadde abantu abalala ne batazirekera bye bazirekera abagenze bazibba olumu nga estate y'omuntu abalina okufuna ku bugagga bwe bwe bayita ba beneficiaries tebasobodde yadde okufuna half ku ebyo ekitaabwe byabeera yaleka ng'ebisigadde bigenze mu bantu Mungu nga yekka y'abamanyi ebyo singa twabitegeera omuntu yandiga nti oba singa najjako ekyange nekiteekayo mu maaso ga Allah nekisangayo kubanga nange kyembadde bino saasanga bisange nti waliwo eyabintuumira Allah byalituusa ku baana bange n'abibatuusaako naye nga mbadde omugagga omugezi alina kyasanze nga kyange kyenakulembeza ekyokusatu Hassan al-Basri yagamba nti alimtu anna Allah muttali alayya fastahiyaitu an yarani ala al-maasi namanya nti Allah tabaraka wa taala annondoola nenkwatibwa ensonyi Mungu okundabanga ekiro n'emisana ndi ku bwonoonefu nakumujeemera nakumulumbagana ekisembayo yagamba nti alimtu namanya anna almauta mazmukufa yantadilana kutulindiridde fa azadat zaadi lilqaa'i Allahi azza wa jalla nentandika okusiba entanda egendwa gyengenda okuyimirira nayo mu maaso ga Katonda buli muntu lwana olabe nti byosibye tebigenda kuswaza mu maaso ga Allah buli muntu lwana olabe nga okusitula Allah gy'akoma okukusitula gy'okoma okusituka mu kusiba entanda yo buli muntu jjukiza omwoyo gwo n'ogwange weekakaseeko nti teri agenda kukubeerako ng'ovudde ku nsi nga naawe gw'otalinaayo muntu gwe wali obaddeko n'omalako omwezi n'okwata ogwokubiri okuggyako nga kitaawo ate nga yakusomesa nnyo eddiini nnyo ne wallahi omuntu kizibu nnyo kubeera ku muntu Allah n'amujjulula n'omubeerako omwezi ne gugwako bameka Allah baatutte nga leero baafuuka hadithan emboozi ezinyumizibwako olumu ng'omuntu ayinza n'omuwemula n'amwogerako ekigambo ekinene mugenzi agigundi Mungu amusaasire naye yali bw'ati esimanyi kumanya yasalamu ebyo omuntu wabitegeera ategeera ekigambo Malik kye yayogera n'agamba nti nze natunula mu nsi nga buli muntu alinako mukwano gwe naye ekyanneewuunyisa buli mukwano gwa muntu yamwabuliranga mu kaseera waasinga okumwetaagira nga Allah amujjuludde abaana ne bagenda abakyala ne bagenda ne bava kabbuli mikwano gye ne gigenda
baseeka abasembayo ate be basembayo okuva Kabulye ne babawaako akaseera ne bakuumakuumako n'okwegayirako Allah naye era abaddewo ekinene eddakiika 35 agati naakola ki ate baseeka baleetako baleeta ebiseera ebisinga ate akanyawulira ngombe agawaayi muddu wa Allah guma masajja nange ngenze bajja kundeka eno yagamba nti bwe nalabanga omuntu bw'ati wafaanana emikwano gyange fattakhadhu a'malu salihi sadiiki nafuula emirimu emirungi nga ye mukwano gwange kubanga ye yekka agenda okubaawo mu kaseera ng'ensi ekwegaanye. Tusaba Allah tabaraka taala atugase n'ebigambo ebyo ate abitujjukizenga mu biseera bye tulina okubijjukirira, ajjukizenga emitima yaffe ebbanga lyonna nti omugabirizi waffe ye Allah, era okugabirira kwaffe Allah yakugera, era Allah atujjukizenga ebbanga lyonna nti buli riziki omuntu gy'anaafuna olunaku eri Kristi tayinza gisukka yadde Mungu okumulyaza amaanyi. Allah tumusaba atuwe okutebenkera mu kunoonya riziki, amatize emitima gyaffe n'ekyo kyatuwadde, wabarik lana fihi, Mungu akituteeremu omukisa. Tumusaba Allah jalla jalaaluhu atutaasa okuwankawanka, tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaasa obunyoomuufu, tusaba Allah tugaziriza amakubo aga riziki, tusaba Allah jalla jalaaluhu atutaase riziki ey'okutuuya n'ennyo, tusaba Allah atutaase riziki eyita ku mikono gy'abantu. Mungu tumusaba atuwe riziki ng'eva butereevu kuva gy'ali. Tumegere Allah jalla jalaaluhu atuwe enkomeero ennungi, atusiime. Tusaba Allah jalla jalaaluhu atusaasire bakadde baffe abalamu n'abafu. Tusaba Allah aleme kutuswaza, abikirire obumogo bwaffe. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wangaziza ono bw'abeera ng'enzikiriza ye yagigayaalirira n'emuyita mu ngalo n'emuva mu ngalo, Mungu ffe abasigadde nga tuli balamu g'owangaziza mu ffe tukusaba omuwangaaze nga musiraamu. Waman tawaffaytahu minna, Allah yenna ekiseera kye gwe kibanga kituuse gye tuli ffe abakyali abalamu, fatawaffahu ala al-iman. Allah tukusaba otujje mu nsi nga tuli basiraamu. Ku nkomerero n'amaliza n'ebigambo ebigamba Allahumma la tahrimna ajrahu. Allah tukusaba oleme kutumma mpeera za muntu ono, tumusaalidde, tumwerekeddeko, ayinza okuba yalwadde tumulambudde ne tumujjanjaba. La tahrimna ajrahu. Allah tosinziira ku bunafu bwe n'obulyazaamaanya bwe ne bye yeekoze n'obutali bulungi n'obuteeteekateeka bwe eri saffaali eno. Allah tosinziira okwo n'otumma empeera, ffe empeera gituwe kubanga tuli beetaavu gyeri. Wala taftinna ba'dahu. Ate era Allah tukusaba omuntu ono gw'otutte tomufuula ekigezo gye tuli ffe abalamu. Yani baba bategeeza Allah ono afudde, bw'aba afudde agende bibye, tewabaawo ensonga yonna ekomawo ng'egenda tusumbuwa, ng'egenda tutawaanya, efuuke ensonga yetudaivatinga okuva ku ibaada ne ku mirimu gyaffe, tuli mu nsonga za gigundi yafa. Mungu bw'oba omututte mutwale, luno olunaku yalumanya nti lirutuuka, naffe katweteekereteekere lwaffe. Eddua gye basabira omuntu ng'afudde. Allahumma la tahrimna ajrahu. Allah totumma empeera z'omuntu ono ng'osinziira ku kyonna Allah kyoyagala osinziirako, totumma mpeera. Ffe empeera tuzeetaaga. Bwe tuba tusaalidde muntu atali musiraamu nga tusuubira musiraamu, ffe Allah tubadde tulaba musiraamu, empeera z'okusaalira omusiraamu zituwe, yadde tafunye empeera. Wala taftinna ba'dahu. Mungu totugezesa na muntu ono, tuleetayo ekigezo kyonna nga kiva kuona afudde. Ekiseera ekyo kyetaaga kweteekerateekera. Kyova olaba Hassan al-Basri yabuuzibwa nti ma sirru zuhdak fi dunya, ki ekikuwangaaza nga otunuulidde nnyo okulongoosa n'okusinkana Katonda wo? N'agamba nti arba'ata ashiya, ensonga nnya. Naye mu ezo ensonga nnya yagamba alimtu anna rizqi
la ya'khudhuhu ghairi fatma'anna qalbi. Nze namanya nti omugabo gwange Katonda gwe yampa ku nsi teri mulala ayinza gufuna. Natebenkeza omutima gwange olw'ekyo. Riziki yange eba yange. Time eno gy'omaze wano eddakiika 3:45 ne tubaako bye twegasa nabyo, tobangako akuwa ekirowoozo ekigamba nti osubiddwa ssente tye musajja z'emminvuuli wali eri buli muntu n'amuwayo miliyoni 2 buli abaddewo. Ogamba maama kale nadde sigirwa genda mu ddalasa nampulira ekisulo nga kimi nendaba agigundi ng'agenda nengenderera awo kisinga nasigadde nga wallahi wadde tolinaako lizikiyo. Bw'obeera ng'obadde olinako lizikiyo Allah agenda gireeta. Nze natidde ku mukolo ogumu gubaddewo omwezi guyinza okuba guweze oba gukunukkiriza oba omwezi gwakasukka mu bbanga ttini. Twabadde ku mukolo ogumu mu ethics z'ekiwalimu, abawalimu tebali recommended kulwa ku mikolo. N'obeera ku mukolo ne bajjawo obutebe, ab'omukyomo ne bajja ne bakuma essigiri ng'omuwalimu ali awo atudde, wajjayo essimu waginyiga, wajjayo entasubiihi wakola atya. Omuwalimu kasaba kuyita ku mukolo kasita olabanga ekyakuyisizza kiwedde n'obudde bw'omukolo obuwakanirwa omuntu buweddeko, tambula okola otya? Tambula ogende. Kati omukolo gwatambula ne gubaako obudde bwe gutuuka. Nenga nti kantambule nve ku muki kubanga obudde bwe baŋŋambye bwebwo kimala. Entambula nenkola ntya? Neŋŋenda. Akawungeezi obudde nga bwe buti. Eyatuyise ku mukolo n'ankubira n'aŋŋamba nti abantu bonna bawaddeyo ku ssente ez'amafuta naye gwe saakuwadde. Naye ssente zo ngenda ziwa gundi, amafuta go ngenda gawa gundi agakuleetere. Era n'agaleeta. Kati kirowoozesa omuntu nti bw'onaava ku mukolo amangu riziki ekuyise mu ki? Konsepti ya riziki obeera wasuba ogitegeera. Riziki ekunoonya n'okunoonya nga ajali weekunoonya. Nga bw'olaba nti toyinaayo ky'oyinza kukola ajali n'ogiwona. Ajali kitegeeza omuntu okuva mu bulamu bw'edduniya. Ne riziki bwefaanana. Allah gye yakuwandiikako totawaana kusaba na kutawaanya bantu. Weteeka obwesigwa bwo mwani. Oteekewo asbaabu, oteekewo ensonga ezinaaleeta riziki eyo. Ejja kukola etya? Ejja kujja. Kati Hassan al-Basri agamba ta'alimtu nze namanya anna rizqi mazima omugabo gwa Katonda gwe yampa ku nsi la ya'khudhuhu ghairi, teriyo era teribeera yenna aligufuna atali nze nnyinigo. Yagamba nti fatma anna qalbi, nze natebenkeza omutima gwange eri riziki. Kivulwa Allah yali ayogera ku bantu abafaanana bwe batyo mu Qur'ani, yagamba basuubizisa abantu ababalaba nti bagagga. Lwaki? La yasaluna nnasa ilhafa, tebakaluubiriza bantu mpaayo, mpa jangu mpa sente, ndi bubi ngenda ffa, ndiko oxygeni, sokose omu olulimi, ani mpa sente mwabalina sente. Luka ya salam, gwe Mungu tomumanyi nti ye mugagga atakaliza. Nabi sallallahu alaihi wasallam we yali asibirira omusajja omu mu basahaba be nga ffenna atusibirira, yagamba nti tosaba bantu byabwe, abantu baveeko n'ebyabwe. Omugagga yani abantu banaku baavu bankuseere, ne gw'olaba nti mugagga ate ye mwavu asembayo. Omugagga yani va ku bantu ojja kuwangala nabo mirembe. Ne babeera mu bawalimu baneeno kasita olabanga abantu nga bettanira omuwalimu oseka waffe mulungi omanya nti tabasaba byabwe. Eyo fomula gitegeere. Teriyo seeka gwe bayinza kugamba nti mulungi kubanga omubi kitegeeza abagamba temutya Allah mukole bya haramu. Oyo yandibadde omubi. Naye omunoonya mu nsi nga tomukola ki? Nga tomulaba. Ekifuula omuwalimu agamba nti seeka gundi mulungi. Omusajja waffe oyo
butabasaba ssente nti mpa mpaayo mpa nyongera mpa leero mpa ekyo Allah bw'atyo yatutonda teri mwana Adamu akyagala ekyo Allah kyeyawulira ye yekka ayagala okumusaba. Abaana Adamu bakoowa okubakola ki okumanya bakoowa n'abaagala okuwaayo baagala kuwaayo nga tobasabye. Era omuntu asobola okujja omuntu n'amusaba n'atamuwa nga sirina. Omulala najja n'ambuuza ku salamu alaykum badde nkuwa ku salaamu tunalabaga nabwe nkuweeyo amafuta. Bw'atyo Allah byatukola ki n'ekiva ku kyekyo tutegeere nti omugabo Allah gwe yatuwa mu nsi gulina kuba ogwo teri mulala ayinza kugukola atya. Emitima gyaffe gikole gitya gitebenkere. Era teri muntu ayinza kutwala riziki yo, era teri muntu ayinza kwekiika mu riziki yo. Era aruzaaki zaffe ziri mu mukono gwani? Mu ebyo Allah jalla jalaaluhu yatuwanga ekirabo mu birabo ebinene kwe kubanga aruzaaki zaffe zasigala mu mukono gwo ogw'ekitiibwa. Bannange riziki ziba kuba mu mikono gy'abantu, abantu bandifudde enjala, abantu banditufuddeko. Waliwo omuntu gw'otunula noga naye babaawo atya, wallahi n'abaawo emyaka n'ebisiibo nga tolina kyomanyi kyakola, wawangaalira apangisaawo ekyokulya agula kigule, alina abaana n'amala emyaka nga talina kyakola kireeta tayinza kwafoodinga kufuna mulimu gumuleetera mitwalo 10 owiiki oba omwezi. Ne wallahi Mungu n'amugabirira paka wamutuusa ku ekyo kyeyamuteekerateekera. Kati Hassan al-Basri agamba nti nze namanyi omugabo gwange ku nsi Mungu yagutegeka, omutima gwange mutebenkefu, kyenfunye alhamdulillah, kyesifunye sikya kyesifunye ekyo Allah kyekikola atya teyakimpandiikako. Sina nsonga lwaki nkalubiriza buli omu, sina nsonga lwaki omutima gwange gubeera awo, sina nsonga lwaki mbeera awo. Naye bagundi tebatuyambe, naye bagundi baliwe bati, naye bagundi batuvuddemu, naye bannange ezo sente ze balina zaffe ezaabwe Mungu azibawa butereevu, n'ezizo Mungu ajja zikola ki? Gwe teeka obwesigo mwani mu Allah tebenkera. Ekyokubiri yagamba nti alimtu namanya anna amali omulimu gwange omulungi la yaquuma biha siwaaya, teriyo muntu mulala yenna ayinza gunkolera. Yagamba nti fashtaghaltu biha, nengwanguyira. Ali wano teri ajja kusaddaakira, gwe kenyini gwalina okukola ki? Okumanya teri ajja kusaddaakira, n'abaana b'ozaala tebajja kusaddaakira. Bameka be tulabyeko Mungu bajjirudde ne baleka obuwumbi n'obuwumbi obw'essente mu mpeke ne mu bugagga, n'aleka ng'atadde mu ddaame lye offer etali equivalent 1% ku bugagga bw'alesa. N'abaako kye yasaba, kye yaleka asabye mu maali gy'alesse, nga takisaba batambuze wabula ng'akisaba abaana be bayita ba beneficiaries. N'abagamba nti mu maali yange munzimbirangamu omuzikiti. Emyaka n'ebisiibo ne gigenda ng'omuzikiti tegukola ki? Nga teri ayinza guyingiramu gusaaliramu. Ekigambo ekyo gw'otegeeramu ki? Bw'oba omanye ekintu kikyo nga gwakyagalamu empeera, kyekolere, totawanya bantu. Kyotasobodde kukola Allah tagenda kikuvunaana. Tokalubiriza bantu, munkolere kino, munkolere kino, munkolere kino. Gwe leeta nniya nti Allah nali njagala okukola kino naye tompadde busobozi bwakyo, kireke. Abaana be bali babwagadde bakolere, oleme bateeka mugwa mu ki? Mu bulago. Nabo omululu gubali bubi, babadde bubi, babadde ku ccupa essaawa yonna babadde baagala kweyimba mu mugwa, ate obagamba munkolere kino kuki gwani? Era omwana omu yayogera ekigambo n'agamba daddi yali takyagala ekyo. Tye singa yali akyagala lwaki teyakyekolera? Ssente kikyataalina, obudde Allah yabumuwa, essente Allah n'azimuwa, ekifo Allah n'akimuwa. Kakati ffe mutupaatiikako ebintu byaki? Tubeere nga tumanya nti omulimu gw'omulungi gw'okakasa nti gwagenda okuganyirwamu mu maaso ga Allah, ng'empeera zaagwo zigenda gy'oli, gwekolere. Teri agenda kukola atya? Teri ajja kugukolera.
Don't count on no one. Tobaako gw'osuubira nti anakukolera omulimu omuki. Weebale nti ekikyo kikyo gw'alina kikola ki? Totawaanya bantu. Alaga nti innamal a'maalu binniyaati. Buli mulimu kugenda na kunuuyirira gwereeta enniya. Ekyokubiri Allah waakuwanga obusobozi obukola ekintu kikole. Ekisembayo Haji Mutera emaali Allah gy'abawadde mufuneemu obugagga bwammwe. Haji Kimishan Allah waakuwa obuwumbyaga lwano olabe kale ku 5 beerako n'obuwumbi bwo bumeka? Beerako n'obuwumbi bwo bumeka? 5. Obuwumbi obwo 5 nga teriiyo ayinza bukujjako. Ne bwebeera gavumenti esinga okuba n'amaanyi eya Amerika nga tesobola kujja n'ebutwala. Bwe buluwa bwebwo bw'okulembeza ne bukusookayo ye investment. We investingire. Investment gye twogerako yeeruwa? Zimbayo omuzikiti. Noonyayo omuwalimu gw'olaba nga agenda kwewa butwa olw'embeera y'ebintu bye bamusuulira ebweru. Ofune woofuna omugulire ettaka omuzimbiremu ennyumba gy'olaba etuukagana n'ekitiibwa kye oba eri mu busobozi bwo. Omukwata omugende nti ennyumba yiiyo ebiwandiiko byayo biino n'ekisumuluzo kiikyo onteekanga mu dduwa. Ne bw'atakuteekamu kino kyakoze kikumalira okuba nti buno obugagga etaliyo ali bukujjako. Naye abagagga bafudde banaku. Haji Kimishan abagagga mufa muli banaku okujjako Allah baasaasidde. Oli n'aleka obukadde 100 naye ng'obukadde 100 talinaamu bukadde 10 nga bubwe. Nga mukabbuli gyali ali emwe alonda bucupa yerevu kwali nga munaku omu nkuseere yali mukuŋŋaanya. Allah bye yayogera kunaga alladhi jamaa maala wa addada. Abakuŋŋaanya emaali ne bagituuma ng'omulimu gwabwe kubala nina ebyapa kati ndi byapa 406. Akawunti eriko sente bwe ziti, nina apartment bwe ziti, nina kino bwe kiti. Allah agenda okutuusa ekiseera kye okuyingira kabbuli waati nga talina kye yakulembeza nga ye mwavu wa kabbuli.